ya Fedi Nabwire kyabadde ayogerako kituufu. Abantu ababulijjo bo bagenda kulabika nti babeera bwero nga mu balabye bwe bazze bataddewo tenti nnyingi ezituuza abantu kumpi abali mu 1500 n'omusobi oba mutwalo kubanga nene ate nnyingi. Kakati eno munda ekyo kyayogeddeko kye tugenda okulabika nti tukulaga. Entebe zino z'olaba ziteereddwako zimakingiddwako nga buli ntebe eteereddwako namba. Okiraba nga bw'olaba wano weeyayo masiki 175. Kati abalina kaadi eziriko 175 be bagenda okulabika nti obaoliawo abatuula wano. Kati abakadi be tubadde twogerako be bano abateereddwa ku ntebe zino eziri wano. Kakati eno esooka nga bw'ogiraba ya Central Government n'Obwakabaka bwa Buganda olaba nti eri market era bakulaga abo abagenda okulabika nti ate batuulako nga bw'ogenda maaso n'okulaba abo bajja kubanga batuulaawo. Akitegeeza nti abakadi 500 ababadde boogerwako oba betuze tulaba nga boogerwako be bagenda okutuula ku ntebe zino z'ogenda maaso n'okulabika nti olaba eziri market wano. Ekifo kyonna kiyoyoteddwa bulungi, Kelezia eyoyoteddwa bulungi era nga enteekateeka yonna nga bw'enaaba egobererwa olaba nti ate ewedde wano wetuli. Kati aba security okuva mu bitongole ebyenjawulo ate be bali mu kulabika nti bamaaninga ekintu kyabwe. Katono nyeera wano wetuli wewazimbiddwa entaana mugenda okugalamizibwa ate omubiri gwa mukadde waffe Ssaabasumba. Tugenda kubanga nayo tugibalagako tukitegeeza nti agenda kuziikibwa munda mu Kelezia era nga bw'ogenda maaso n'okulaba nti bannaffe abakikozeeko bamaze dda okulabika nti bagiyoyoota era yeeyo gy'ogenda maaso n'okulabika nti olengera maaso abo mukadde waffe wagenda okubanga agalamizibwa nga bw'ogenda maaso n'okulaba. Mu kiseera kino basibyewo bu ribbons oba basibyewo obuguwa tebakkirizibwa kulabika nti bagendayo naye nga awo wennyini woolaba eyo yentaana nga bw'ogenda maaso n'okugiraba. Awo bagenda kubanga mamuziika. Amanyi Kelezia y'e Lubaga bw'oba oyengera ku mukono gwo ogwa ddyo wewasimiddwa wewateereddwa entaana eyo nga ate erinaanye era entaana ey'omulala eyaziikibwawo. Kakati awo wennyini wogenda maaso n'okulaba ate ekifo wagenda okuziikibwa era nga tubalaga nti entaana eri wano esooka ya Bishop Kiwanuka. Kakati eri emuli erinaanye wali wagenda okubanga obaoliawo galamizibwa olunaku olwaleero. Tugenda kuddamu tukulaga ekifaananyi ekyo ekya entaana eyayoyoteddwa obulungi eyamaze dda okuzimbibwa wano wetuli. Ssaabasumba bagenda okulabika nti obaoliawo ate abamugalamiza olunaku olwaleero. Yeeyo gy'ogenda maaso n'okulaba eyoyootebwa nga bw'ogiraba emaze okulabika nti eyoyootebwa maaso awo naye nga ku kkono nga bwe tukutegeezezza wewagalamizibwa ate Bishop Kiwanuka. Bagiyoyoose bulungi nga bw'ogenda maaso n'okulaba. Tugenda kugirako katono ate twagala okubalaga ekifaananyi kyennyini ekyekifo nga ekifaananyi ky'entaana. Yeeyo gy'ogenda maaso n'okulaba omulabi waffe. Semberako wali tufune ekifaananyi ekituufu. Bwetyo bwezimbiddwa wano nga bw'ogenda maaso n'okugiraba yeeno entaana Ssaabasumba bagenda okubanga ate aziikibwa olunaku olwaleero. Eyoyoteddwa
bulungi, mulimu ebifaananyi ebyenjawulo ebiteereddwawo mu ngeri ya tiles naye nga kifaananyi kituufu nga bw'olaba omulabi waffe ali ku Salt TV kyekyo kyolaba ssaawa zino wano wetuli. Tugenda kuba nga tutunuzaako munda tukulage munda yo wafaanana watya. Nkugambye muteereddwamu ebifaananyi ebyenjawulo mu ntaana munda nga bw'obiraba. Awo Ssaabasumba wagenda okulabika nti agalamizibwa nga bw'olabawo. Mulabi waffe wa Salt TV twagadde tukulage ku kifaananyi kino naye nga construction team yo erabika emaze okukola ogwayo era kyekyo kyetwagadde okukulaga. Muhammad Wamala Fedi Nabule affe katukusiibule kubanga ekisinga obukulu kitwagadde okukulaga kyekyo naye nga entuula nga bwe twagigambye yeeyo egoberera oba oliawo numbers ezateereddwa muno so ate abatalina kutuula mu bifo bye batalina kutuulamu ate bagenda kubanga babituulamu. Baasi eri yewagenda okulabika nti watuula oba oliawo bannaffe abakungu kati bano be bayimbi zekwaya ezigenda okulabika nti ziyimba nga bwe muziraba abo bo bamaze nabo okutuuka. Ndowooza yekwaya ya Kereziya bamaze okulabika nti nabo batuuka. Zezimu ku ntegeka sofa ezikyaliwo muzikirize kambazeeyo mu studio banaffe bagende maaso n'okuweereza. Tujja kuba tudda nga waliyo ate ebikira ku bino ne twagadde tubalageko ku zimu ku nteekateeka n'entegeka ez'okumakya nga bwe zimiridde zezo nga bw'oziraba n'entaana yeye yamaze dda okuyoyotebwa obulungi erinaanye ey'omugenzi Bishop Kiwanuka awo naye bwe bagenda okumugalamiza omuzindaalo ng'obaddiza. Yes, Tranzan Robert Mutebi embeera eyo